Abatuuze bano basabye ab'ekitongole ekirwanirira obutonde okuvaayo kitaase olutobazi luno nti kubanga lugenderera n'abantu abatannamanyika era tebatunnyonnyola obuzibu bwe boolekedde wamu n'okusaba gavumenti okufa ku butonde bw'ensi. Teekuba nnansi n'ensi yaabwe erimu okuteeka na kusalawo ennaku ezisinga obungi kati tusiibe kuno. Amazzi enzizi Katonda ze yabawa. Ekyokubiri nti ssaawa ya leero bw'oziba amazzi wawe gagenda yingira mu mayumba gaffe. Amazzi gagenda kwenoonyeza ekkubo gakundikira gali mu mayumba gaffe. Ekyokusatu tuli beeraliikirivu tiwagenda bbaawo flooding nga wolabe ekkubo lino liringa liri mu kikko. Mulaba buli enkuba bw'etonnya floods amazzi ne gajjula mu kkubo. Ekintu ekyo kyava ku poor management of investment authority. Teyazimba myala giyamba abantu. Ye kansala akiikira ekitundu kino ku municipality ey'e Mukono Sozi Robert nga ye minisita wa works alaze obwennyamivu eri ebintu bino ebigenda mu maaso nga abakulembeze batunula butunuzi. Ebintu bino bikolebwa ffenna nga tutunula naye enkeera tutandika okunenya buli omu n'asonga mu munne nga ku maini kwennyini musooke mugambe abantu bakole amazzi mwe gagenda okuyita streamu okuba kugizimbira bazimbire omugga guno sayidi ne sayidi kugenda okuyita. Era ono asabye akola ku butonde okuvayo ku nsonga eno nti kubanga obutonde bw'ensi busaanawo naddala bassentebe b'ebyalo okulwanyisa ensonga eno. Plana abantu bannema muveeyo tulwanirire obutonde bw'eggwanga. Bannamukono ffenna tuveeyo olunaku olwaleero tulwanirire bannange obutonde buno. Musooke mutunule ekintu kyonna mukirabe bayiyeemu ettaka banga bayiwa kiro. Ye omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Nakasi Betty asabye minisita omubeezi ow'obutonde okuvaayo ayingire mu nsonga z'obutobazi nti kubanga abantu bano abalinawo ku ssente bali mu kusaanyaawo obutonde era n'amusaba okusazaamu ebyapa byonna ebiri mu ntobazi. So mwe basebo ne banyama bayita babaavu mwe abayita ab'ekitalo mumanye nti eggwanga lino ffenna litumala. Muleke entobazi muve mu ntobazi era nkubira omulanga minisita omupya ow'environment tuve mu kwogera obwogezi nga tetukola tusazeemu ebyapa byonna ebiri mu ntobazi n'abantu abeesenzezza mu ntobazi baveemu kubanga eggwanga lyaffe basebo ne banyabo tulyonoona. Ye amyuka omubaka wa pulezidenti e Mukono bwabye Richard Ntulume asabye bannamukono okubategeeza ku bantu nga bano abali mu kusaanyaawo entobazi era n'asaba n'ekitongole kya poliisi ekikola ku butonde okuzuukuka kubanga tekikola mirimu gyakyo. Olwekyo yabadde ayiwa ettaka mutobazi oluyanyisa abadde akola kikyamu ninja kwebaza environment officer ne ttiimu ye okuba nti basobodde okukola operation eyo ne bebakwata. Ate era nja kumusaba nti alina ejjukomyawo kuba n'awalala bangi mu disitulikiti entobazi bagezezzaako zaabyesimbi. David Tenywa Kalogoyi, Rafat Msoke, STV Select y'enjawulo.